okugema omuzira ng'enkuba etonnya, okugema kibuyaga ng'enkuba etonnya, okugema eraddu ng'enkuba etonnya, okugema enkuba. Abaffe ebintu ebyo bisoboka oba tebisoboka? Omukyala nno abuuzizza ekibuuzo kino mu mbejja ddala. Omukyala agambye nti edda bwe yabanga ne jjajjawe mu kyalo omuzira ne gujja, wabula agamba nti yalinga muto naye alina ekintu ky'ajjukira. Jjajjaawe alabika yateekanga eccupa mu luggya oba eya sooda, ndowooza eri empute, omuzira ne gulekera awo. Akati nnyabo njagala kukugamba kino, ensi eno gy'olaba erimu ebintu byayo. Ensi eno gy'olaba si kuleekaana. Ensi eno si buli kintu omuntu ky'akola kyenkyo ojja kusanga akikola. Ensi eno erimu ebitone. Ensi eno erimu abantu abaweebwa amaanyi nga tebategedde na gye gavudde. Okitegedde? Singa abantu bali tebaseseetuse ku nnono, singa ebintu ebisinga bisoboka. Okitegedde? Akati tujja kusookera ku kibuyaga. Kibuyaga agemebwa, enkuba eyinza okukwata kibuyaga n'atandika n'awuba ebitoko, oluusi kwagala kubisuula. Kibuyaga agemebwa n'ambazzi, batema embazzi mu luggya wakati, era n'osaba omuyaga guleme kuyita awo, era embazzi ewugulira ddala omuyaga ne guyita ewalala embazzi. Kyokka ekyo kisobola okukolebwa abantu abasinga obungi. Okitegedde? Okugema enkuba kisobola okukolebwa abantu abasinga obungi, kubanga eryo eddagala erigema enkuba lingi. Omuntu ayinza okufa awaka. Okitegedde? Omuntu ayinza okufa awaka ne muddira essaati ye bw'aba musajja oba bulawuzi bw'aba mukazi ne mugikasuka ku bbaati waggulu. Enkuba ne weeba ebadde mu sizoni mumala kumaliriza mukolo ogwo. Kyokka ate kya bulabe okulekayo essaati eyo oba bulawuzi eyo ng'ate omukolo mwagumaze. Musuzizza omufu wammwe, enkeera mumufulumizza, mukoze emikolo egimuwerekera, mumaze omuziika, essaati mugireseeyo. Kya bulabe. Kiba kirungi nga weepankira ku bintu eby'obutonde, buli kintu ky'okola ne kibaako akaseera kaakyo. Si kirungi kugema nkuba n'osigala ng'olessa ogigemye. Eyinza okujja n'esaanyaawo amakaago, oba eyinza okujja n'esaanyaawo ebintu ebisinga obungi ku kyalo. N'olwekyo omukolo bwe guggwa bajjayo ebyo by'obadde otaddeyo. Omufu bw'afa bakasuka essaati ye ku bbaati. Okitegedde? Enkuba tesobola kutonnya mulumba olwo. Singa omukolo guba gubadde gwa mbaga, era waliwo emikolo egikolebwa, kyokka omukolo gumu sijja gubabuulira, naye ka mbabuulireyo omwangu. Omukolo gumu omwangu, abamu ku balenzi b'awaka asobola okwesiba akasolo naddala bw'aba nga si mutayirire. Ekyo kikola nnyo, yeesiba akasolo n'akasiba omumwa, era ng'alaamiriza nti enkuba ereme kutukuba. Bw'ayagala okufuka ng'agenda afuka ng'akomawo akasibako ku mumwa, era enkuba tetonnya. Eddagala eddala sigenda kulibabuulira kubanga ppanvumu. Okitegedde? Kakati ekintu kye bayita muzira mu nkuba, muzira tagemwa buli omu. Omuntu aliko mukasa yasobola okugema muzira oba okusitoopinga mukasa, muzira. Kyokka si buli muntu aliko mukasa. Kino njagala mukiweeko n'obujulizi.
abasawo bangi abatudde nga basamirira empewo zaabwe naye nga tasobola kusitopinga muzira nga Lubaale wali ayogera era ng'omusawo mutuufu era nga n'empewo ziri ntuufu naye nga tasobola kusitopinga muzira kitone okitegedde okugema muzira kitone nga bw'onoozaalwa nga byoyogera bituukirira nga bw'onoozaalwa nga bw'okolimira omuntu ky'omukolimira kiba nga bw'onoonyigira omuntu n'agenda n'afuna obuzibu naye nga naawe tomanyi lwaki abufunye naye nga wazaalwa nakyo wazaalwa n'amaanyi bw'onyiigira omuntu n'ogamba kale teyandibadde gundi nga bw'agenda bamubbako ssente ze bw'okolimira omuntu afuna obuzibu kati ebyo bitone bye tuzaalwa nabyo okitegedde oli nakugamba tojja kuzimbawo awo myaka ne giyitawo ne gyekulungula era ne wekanga tozimbyewo olina ggaji ogenda okusaba omulimu tojja gufuna nze ndaba tojja gufuna era n'otagufuna ekyo kitone okugema muzira kitone kiringa nga bw'olaba omukazi bw'anaazaalisa bw'anaabeera nga muzaalisa bano bamulerwa naye nga talemererwa kuzaaza mukazi kyokka nga talina ssabo talina bya Lubaale naye ng'ate azaalisa okitegedde yeekanga azaalisa n'azaalisa ekyo kitone empewo ekukkako nga ya maama Nnaalongo naye nga ezaalisa nga bajja okunywa owuwe eddagala omwana bw'ajja nga yeekise mu lubuto omuwa eddagala n'alinywa bulagala buba butonotono kano kasiige ku lubuto ng'atereera omukazi n'agenda emulago ne bamugamba olulera lwasiba omwana n'ajja ew'omusawo mulerwa n'amuwa eddagala endira ne ziva mu mwana okitegedde kitone olubuto lwewanika omukazi mulerwa n'aluwanula ne ludda mu mbeera zaalwo ekyo kitone omuntu atuuliddwako lubanga ng'amala abalongo abazaaliddwa taata yazadde abalongo tugende ewa lubanga kitone abamu abaliko lubanga abasinga obungi abatalinaawo ssabo aba teyamala genda kusamira kubanga lubanga alina obukwakkulizo bwe butono lubanga asobola okusaba ekibbo kye lubanga akusaba enteeyi kwe kulinga okusamirira lubanga era abantu abasinga bayise ku balongo nga mugenze ewa lubanga oyinza okusanga lubanga oyo ng'ewakati waliwo bintu ng'afuluma mu nnyumba ye n'ajja ne mukola emikolo gy'abaana ng'oggyeko abalongo betutuukiriza mu mbiri oba ng'ogenze ew'omusawo ffe tukola obulongo abalongo basoba okitegedde mwali muyina abaana basoba omanyi amazima gaba geetaagisa ate abantu abasinga tebaagala kwogera mazima abantu abasinga teboogera mazima buli mulimu gw'omuleetera gamba nja gukola olabira ku butatereera naye nga ssente amazo zirya naye amazima gandibaddewo nti kino sikiwonya eddalu siriwonya omutwe siguwonya omuzimu siguwonya eddogo siriwonya muntu yandibadde ng'ayogera amazima ti kino sikiwonya kino sikivumula kino nkivumula ensonga y'abalongo abazaale kati mbalabula taata yazadde abaana mwannyinaffe yazadde abaana tugenda bakolera mbaga kubamala okitegedde eyo ensonga teba yaffe ya mbiri eyo ensonga teba ya musawo wa kinnansi eyo ensonga teba ya nsozi eyo ensonga eba ya muntu aliko lubanga ye nannyini baana abo okitegedde era bw'oba tuleetera mu lubiri lwaffe kati nga nze gye ntudde era nkukulembera butereevu ne nkutwala ewa lubanga seebamba mu kintu kye siteekeddwa kukola kubanga babalongo n'okutta batta basala lubanga y'abayinako obuyinza abalongo abo abazaaliddwa obulera mubugjeeko biki baana tulina ogenda obbamala kubakolera omukolo abalongo abo tubabuulira tetulya ssente zitateekeddwa kuliibwa ekyo tetukikola
kyokka ate nga bw'omanyi ebifo nti biba biruddewo okugeza oyinza okugenda ku musawo awangaaliddewo emyaka 10 ayina baakolagana nabo era nga bw'ogendayo n'omugamba twazadde abalongo ajja kugamba ensonga tujja gimala ng'ayina lubanga n'ayita lubanga oluusi batera okukola bonna emirimu n'ayita lubanga ensonga eyo eba ya lubanga era ne wobeera ozze mu lubiri tetusobola kugitandikako okitegedde era tetwagala na kugimanya era bwe tuba tumanyi lubanga waali tukukulembera oba ne tumuyita najja n'abasawo abasinga abatuufu ekyo bakikola buli kintu kirina nnyini kyo akikola buli kasubi gy'olaba eyina byegoberera buli w'osanga essabo liyina lwaki weeriri waliwo essabo ly'oyinza okusanga ewantu nga teritereza lubaale naye nga livumula nga mu kuvumula kkoyi nga gwe mulimo gwalyo n'ebirala kwe bigoberera ne wabawo essabo ly'oyinza okusanga nga ye alitudde mu kugaba omukisa kkoyi wadde nga ye osanze mwavu naye nga bwakuwandula eddusu mu kyenyi ojja kgenda okole okitegedde n'obawo gw'osanga ye agaba ddagala ly'abambuto kati si buli woolaba essabo nti lijja kukola ky'oyagala wabula abagatuddemu tebagoba ssente kyekizibu kye tulina okitegedde kakati ensonga y'abalongo ekwatagana ku balongo abalongo ba mitendera 3 oba 4 tulina abalongo be bazadde obuzaazi abo lubanga yabakola yabamala yennyini bo tulina abalongo abasobye nga lubanga yabakola ne babasobako ne basoba abo tuddamu ne tubayita ne tubatereeza naye baba obulera bwabula amazima gabe maki kyokka abalongo abazaaliddwa tetubakoolako okuggyako kubayitira lubanga naye abalongo bano nti twabakola ne basoba baatusobako oba ebintu byabwe byabula oba baababba obulera weebuli ne bwe buba tebuliiwo okitegedde abo tuddamu ne tubayita kuba embaga yaabwe eba yaggwa tuba tetugenda kuddamu kubaalula lubanga yeyekka yalula abaana omusawo tayalula baana naffe we tutudde tetwalula baana so nga tuli bamanyi era tumanyi n'obuyinza tubuyina tetwalula baana lubanga yakola emikolo gy'okwalula abaana gwe yeeyimba mu baana abazaaliddwa waliwo ekintu kye tuyita okwalula abaana okusiiga bafamire omuzigo nga bali mu ddiiro omuntu ali kufaako awo ng'olaba lubanga yalina obuyinza kweyo ensonga eyalula n'okumala abaana abazaaliddwa kyokka emikolo egyo bwe giba giwedde egya lubanga n'abakwasa abaana ne babasobako oba ne baba babbako oba ne boonooneka kati ate awo abaana tuddamu ne tubayita ffe n'omusawo yennyini asobola okuddamu n'abayita bw'abaako nnaalongo ku bbali omusawo w'ekinnansi omusawo aliko nnaalongo ku bbali aliko mwannyina ku bbali aliko nabuzaanawo ku bbali omusawo addamu n'ayita abaana abo n'abasiba bulungi abayita tekawo emyaliro ne bamulisibwa ne babayita obe wammwe ku kika bwe muba mwasindikirizibwa ne mubayitira ewo omusawo ekyo tukikola abalongo abalala abalongo ba lubaale abo ate si ba lubanga abalongo aba lubaale abo ate baffe okitegedde omulongo Kizza oyo waffe oyo naye si wa lubanga okitegedde kakati ebintu bwe bityo bwe bigenda bitambula kakati owa lubanga omuntu atuddeko lubanga kiba kitone omwana azaalwa aliko lubanga abamu basamira omusanga aliko lubanga ng'alina n'essabo lyawo abamu naye abamu omuntu abeerako lubanga n'osanga afulumye mu kayumba ke ne muyita abaana ng'alinamu ekibbo kya lubanga kubanga lubanga bw'aba ateredde bulungi lubanga atereera nte kasita ogula ente ye n'ebaawo ku lujja n'omuterawo n'ekibbo kye era ebya lubanga bibaamu n'akaliku k'omwenge era lubanga n'omwenge agusaba
okitegedde agusaba ng'agenda okukola ku baana. Okitegedde Lubanga ayagala nnyo ebirabo era Lubanga omutuufu tatera kuba nnyo na kiremya. Lubanga omutuufu tatera nnyo kuseera mikolo gy'abaana. Akulembeza omwenge, okitegedde ebirabo, awo ate n'alyoka akusalira ensimbi. Lubanga bw'omusanga ku mukadde, omukadde oyinza n'omutwalira kiro ya sukaali. Bw'omusanga ku muvubuka akusalira n'engera ziba tezikanga, oyo ye Lubanga. Okitegedde Lubanga omutuufu, kubanga ne mu nsamira ye Lubanga si wa bulumi. Lubanga weekanga omulina, ekyo kitone. Kyokka nga naffe abatudde mu mbiri tulina Lubanga naye si yakulembedde. Ojja kusanga nga nze nkulembeza Kabaka Ndawula oba nkulembeza Kabaka Bulamu, osanga omukyala nga musamize ng'akulembeza Jjajjaffe Mukasa ng'akulembe. Tetuganye nannyini zadde naye ate buli department erina agikulembera. Lubanga tewasobola kubaawo lubiri nga temuli Lubanga. Lubanga abaawo era ng'omulaba era ne mububaka ng'ajja naye nga si yakulembedde. Kati wabanga si yakulembedde tusobola kwalula baana. Kyokka ng'abaamu kuba toyinza kubanga nsonga nga Lubanga taliiwo. Lubanga yabanga ensonga. Kabeere musawo wa kinnansi buli mbuga, buli mpewo gwe z'omanyi nti zaakusaba essabo, Lubanga mwali. Naye omuntu ayalula abaana ye aba akulembeza Lubanga. Nga gwe musambu ogumutuddeko, Lubanga kaakulembeza Lubanga. Kitegedde Lubanga muluuli. Nga bw'onoowulira Namalere jjembe essoga. Okitegedde jjembe essoga. Era kyova olaba nga liyita omuggo gwa Namalere gubanga kino ekigotta entula oba omusekuzo gw'ekinu. Jjembe essoga, jjembe lya mputtu. Okitegedde lya mputtu. Era omuggo gwalyo lye gweyambisa okukuba abantu b'emputtu. Eno guba munene, eno nga mutono gye bakwata. Guba ng'ekigotta entula oba doodo. Guba ng'omusekuzo naye nga gulinga ekigotta entula, eno munene eno mutono. Omuggo gukuba ba mputtu. Teri kiina mputtu nga jjembe lya Namalere. Okitegedde era kyova olaba ddyo ekijjolo kyali ekikulu enva zaalyo mutwe. Era omutwe ogwo gulya mumala gukuba. Namalere yasinga okukuba emitwe gy'abantu. Namalere lye limu ku jjembe eritumwa okukuba abantu emitwe okujula okujaasa nga liyita n'omusirikale Kiwanuka. Namalere akuba mitwe. Namalere jjembe essoga, ejjembe erisinga okuba ejjembe ery'emputtu ate nga lye lirwanyisa emputtu. Okitegedde kati ne Lubanga muluuli. Teri mpewo ndala eyalula baana. Lubanga ow'ebuluuli yayalula abaana. Kyokka buli mbuga mwali ne bw'aba takulembedde tosobola kwalula baana. Gy'olaze okwalula abaana abantu basobola okufa. N'abalongo bennyini abaliwo abalamu nga badde tebaabuuka basobola okubuuka ku mukolo ogwo. Oli akaaba njoka n'akaaba enjoka tazibya. Bayinza okuba ne bulaza waabwe abo bakitaabwe yakaaba njoka tazibya. Abalongo basala. Kati ogwo omukolo ogw'abaana abazaaliddwa bagenda ku mbaga yaabwe kubaalula kubamala kukola ki? Gwa Lubanga. Okitegedde kakati ekyo kitone. Mu mpewo tulinamu ebitone. Twavudde ku kintu ky'okugema omuzira. Omuntu agema omuzira aba yazaalwa n'ekyo. Oyinza okutambula mu basawo bonna mu Uganda abasobola okugema mwebali. Omusawo n'akola omukolo gw'omuzira ne gugenda. N'osanga oli nga mukadde jjajjaawo, nga mukadde ali myaka 765. Muzira ne gujja n'abaako ekintu kyakola mu lujja ne gugenda. Kyokka n'osanga abasamidde. Nga basamidde tusamira. Ne tusamira empewo, ne tutereeza empewo, ne tuteekawo empewo. Embuga zaffe ne zibeerawo. Naye nga waliwo ebintu by'otasobola kukola ng'ekyo kitone tokiina. Si buli muntu gw'olabako empewo nti Katonda. Ti buli kimu ajja kukikola. Abantu bagenda ne bakyama ku basawo ne babayita ba Katonda. Ekyokuba nti omusawo alinyibwako Lubaale si Katonda. Waliwo ebitone. Osanga omusawo ng'aliko emmandwa zonna naye nga tavumula ddalu.
ng'ataavumula eddalo ali ku mutalo oguddako. Kati buli musawo mu nsamira gy'asamira alina ekitone kye jjajjawe mwakkira. Okitegedde okutwaliza awamu. Buli musawo alina ekitone jjajjawe mwakkira. Mulimu avumula ettalo nga yetalirabako. Mulimu omuyunzi. Obuyunzi kitone. Obuyunzi tebabuyigiriza. Obuyunzi tebabukolako butende. Ababukolako obutende nga ye yayigira wa musawo okuyunga. Amagumba gasiba gabalema enkya n'eggulu okugatta. Okuyunga kitone kiri kiba kisambwa oba musambwa ogukwambala okuva mu lubuto lwa nnyoko n'oyungira ne mu kisiikirize. Ogwo musambwa omuyunzi. Okitegedde? Omuntu okuyunga omuntu kitone. Emmotoka n'ekukuba amagumba ne geeyasa. Omuyunzi n'agawumbawumba nga yeeyambisa omuzigo. Obweyeeyo magunda bubamba maliba biki n'asiba obutiibwe n'asiba akannyo n'akasiba ku ggumba lyo n'akiwa wiiki n'atandika okuyungira mu bbanga mu kisiikirize. Ekyo kitone. Era abayunzi abasinga balimu olulyo oluziba. Abayunzi abasinga obungi balimu olulyo oluziba. N'abantu abasinga obungi asobola okusitopinga omuzira abasinga balimu olulyo oluziba. Kubanga abaziba batera okweyolekerwako embeera eyo. Abaziba omwana azaalibwa bamanyi tyoyaliko amaanyi. Era azaalibwa alanga. Omwana aba akyali mu lubuto ng'alanga. Omuziba ye muntu asobola ekire nga kikutte enkuba n'etatonya. Omuziba ye muntu gw'osobola okusekerera n'ogenda ewaka n'osanga ennyumba ng'eyidde. Ye muziba. Abantu abasinga be mulaba muno balina ebitundu gye baava. Nze mbawadde ekyokulabirako, tambula abasawo bonna enkuba ekwate. Ojja kusanga omusawo nga n'oggema enkuba takusobola. Ojja kusanga omusawo nga n'oggema kibuyaga takusobola. Ebyo bitone ebitali bya buli muntu. Wabula oggema enkuba ekyo nza kyo kisobola okuba ekyejjenjeerere. Ddagala erisinga lyangu kugema enkuba n'omuntu ng'afudde. Ebintu abantu abasinga babikola. Naye ekintu muzira kiraba edduka. Omuzira saayansi ali waggulu mu lubaale. Ono kalenge gw'olaba ku nsi ajja n'apiikinga amazzi ku nsi n'atuuka waggulu n'azitowa n'akola ekire ne kitafulumya nkuba eyo ne kitafulumya mazzi. Ekire ne kikuuma amazzi ago ne gafuna obunnyogovu ne gakwata ayisi. Kati mbasomesa omuzira. Ne gakwata ayisi. Nziramu kalenge gw'olaba wansi ku makya ng'ozuukuse oba ku nnyanja n'olabako musoke. Musoke aba anywa amazzi agatwala waggulu. Langi z'olaba ku nnyanja eza musoke oba mu nsaalu oba kalenge oba olufu obwo butonde. Amazzi gava wansi ne gadda waggulu ne gaddamu ne gafukirira ensi ne gaddamu ne gadda wansi. Era mu ngeri y'emu sayansi eyo n'akomawo n'aganona ne gadda waggulu ne gaddamu ne gafukirira ensi. Sayansi wa butonde. Amazzi ago kalenge bw'amala gatwala waggulu oba olufu oba musoke ne gatuuka waggulu. Kalenge gw'obadde olaba wansi yenna yambuka n'amazzi waggulu. Kale ekintu ky'olaba kikutte ng'ekire obwedda ye kalenge gw'olaba wansi. Bwe kituuka waggulu amazzi gano gaba mangi, gakola langi eya bbulaaka. Ekire ky'oba olaba waggulu gakola langi ya bbulaaka era ekire ekyo kibaamu amazzi. Gatuuka waggulu ne gazitowa ne kibaako we kikoma ne kisitoopinga. Kati amazzi ago waggulu eyo waliyo leeyazi ez'enjawulo, ebbugumu n'obunnyogovu n'empewowewo n'empewo ennyingi ne kibuyaga. Kati ebire ebyo bifuŋŋama ewantu watali kibuyaga abitwala ewali empewo eteese. Kati amazzi ago gapeekingibwa wansi, ebire bijja biremererwa okugafulumya okuddamu okukka. Gatonda obunnyogovu obubeera waggulu. Okitegedde? Obunnyogovu. Amazzi ago ne gakwata ayisi. Ayisi mwe muva ebiyinja by'owulira nti byasaanyizaawo ekyalo. Muzira yagudde. Muzira gw'olaba nga buweke butini nnyo nga bulinga empeke y'akasooli. Wakati w'ebiyinja ebyo nga bimementuka okuva mu bire okukka nga gaali mazzi ne gafuuka ayisi.
ejjinja eryo lijja empewo eriwooza mu bbanga, lijja eriwooza ligenda okutuuka wansi nga kafuuse kayinja katono. Kyokka waliwo ebiro ebibeera okumpi by'owulira nti enkuba yatonnye byabadde bitole bya muzira, nga muzira awummula n'amabaati. Ebiro ebiba kumpimpi, muzira gw'olaba agwa ng'obuweke butono, ebiro ebyo biba biri waggulu ddala. Kati ejjinja eryo ligenda okukkeera eryayisi, empewo ejja eriwooza, nejjanga eriwooza ne lijja nga limulunguka, lijja limulunguka ligenda okutuuka wansi nga kayinja katono, ye muzira gw'olaba. Omuntu awuggula muzira oyo ng'ate abadde ateebedde awo n'asitoopinga, ekyo kitone. Mwebali abasitoopinga muzira, bw'oba wakiraba nga ku jjajjaawo, kati gojja kusanga tokikola. Kyokka jjajjaawo bw'abanga yali ku lubaale nga yali akikola, mwana gwe ng'oli ku lubaale nga jjajjaawo oyo lubaale we yakulonda, oba ojja kukikola. Omuyunzi omwana gw'akola naye emirimu, tugambe omuyunzi mukazi, omwana oyo ng'amuyita ssenga, yatera okusikira omukono ogwo. Omwana gw'abeera akola naye awo emirimu oba amuyita jjajja oba ssenga, yatera okusikira omukono ogwo singa omuyunzi oyo afa. Kati ebintu ebisinga obungi bitambulira mu nsikirano, biba bitone. Oyinza okusanga oli nga tasamidde nnyo nga talina ne kyeyasamira. Ffe tusamidde ne tutambula kumpi myaka 6 nga tuli mu ntabaalo. Ne waliwo ebintu ebitali byaffe, ng'era bw'ojja tukugamba ekyo tetujja kukivumula. Kala kugeza ng'okuloga. Amaanyi weegali buli kimu weekiri lubaale walira twamutawaanira emyaka gyawera nga tubonaabona. Naye nsobola okugamba nti eddagala eritta abasawo abasinga baliyina, oba eriroga baliyina, naye osaye ng'ate nze siriyina, ate ng'oli yaliko ekintu ekitta. Kitegedde, twabagambye tutambulira ku myoyo ebiri mu odi eri eyasoose, emyoyo emirungi n'emibi. Olwo ebintu bye tutakola n'ebyobulungi ojja kusanga waliwo kitutakola. Okitegedde, ebyobulungi ojja kusanga waliwo kitutakola. Kati waliwo ebintu ebimu ebyensikirano nga mubinyumyako bunyumya. Tuyina jjajjaffe yali azaalisa, naye nga baliwo olwo temusobola kuzaalisa, tojja kutambula byalo ku byalo osange bazaalisa. Okuzaalisa kitono, omuntu azaala nakyo. Ate omwana gw'abeera akola naye emirimu baamuyita ssenga oba jjajja, be batera okusikira omukono ogwo. Omwana nadda mu buzaalisa bwa jjajja we bwe yabanga azaalisizaamu, oba okuyunga. Abadde ayunga asobola okufa ne wayita emyaka 5 mu kikomo ne mulabikamu omuyunzi, oba okubanga oli yaakafa gw'abadde akola naye emirimu n'abaka obuyunzi. Okitegedde, omuntu asobola okuba lubanga, nga lubanga n'afa ng'alina omwana bulijjo gwakola naye emirimu ng'amuyita jjajja oba ssenga, omwana oyo nadda mu bigere by'oli nga yayita abalongo. Okitegedde, ebintu ebisinga bya nsikirano n'ebintu ebisinga mu lubaale bya bitone. Kyova olaba lubaale tusiba tubagamba lubaale si bikoppe. Ono waba n'ekitone kino oli ne bwakigeegeenya, bw'omuwuliriza owulira ekikye tekijja. Okitegedde, lubaale si bikoppe. Mulimu abamu abageegeenya abantu, mulimu abamu abakoppa abantu. Ono n'azimba ekintu n'oli n'ayagala akizimbe. Okitegedde, abawuliriza ne bageraageranya ne bagala nedda, kino ekyono kibulamu. Wamanya nti kikoppe. Buli kintu kyonna omuntu alina okukola ekintu kyateekeddwa okukola, ekyo ekimukkako. N'ensonga zino eza lubaale bwe ziri. Ensonga za lubaale tukola emirimu egy'enjawulo. Ojja kusanga omulimu gw'enkola gwennamu obukugu, ono ng'agezaako gukoppa naye nga tajja gusobola. Bwe bityo bwe biri. Era abantu abasinga obungi abaliko empewo, ekyo mukimanyi. Buli muntu alina ekitone kye mwasinga okubukutira mu mpewo. Empewo si buli bantu nti bakola ekifaanana, nedda. Wabula ate bw'oyongerako n'otabaala n'okola lubaale, ekitone ekyo kikulaakulanya n'okola ne bye wali tosuubira kukola. Kakati ebintu ebisinga bitone, okugema muzira, abantu bamugema, naye ojja kutambula omaleko ekyalo nga tosanze agema muzira. Kati jjajjawo baba yamugemanga, nga yamugemanga, omuntu agema muzira aba aliko mukasa. Oli mukasa. Si buli muntu aliko mukasa nti akola ebyewuunyisa.
ate nga ffenna tuliko mukasa. Kati nze ndiko mukasa. Era byonna bye yatutumanga kutabaala ntabaalo ze sese ku mayanja ludda byonna twabituukiriza. Nabituukiriza. Nate sisobola kukka mu nnyanja ne nvaamu ng'ekkanzu nkalu. Ekyo kyengezaako bbalaga. Ate eriyo omuntu aliko mukasa nga teyatawaanana nnyo. Naye ng'asobola okugenda mu nnyanja n'alinyisaamu ekkanzu n'agijjamu ng'ekkanzu nkalu. Eriyo eyatulwangako mukasa edda nga ye atula ku kaliba n'asomoka n'atuuka ebuziba. Kaliba nga si lyatu wabula ddiba. Ab'olwaleero babigeta bugesi. Saalabakaawo omusajja eyali ku ddiba ne babiweereza ku intaneti eddiba ly'ente. Eddiba ly'ente. Naye nga mukasa atuula ku eri eddiba. Mukasa atuula ku kaliba keeru ke kasomoka ennyanja. Akaliba nga keeru bwe kataba kambuzi kaba kante. Bakugana amaliba. Waliyo ebiti ebiri ku nnyanja bye bayita oba babiyita bigungu ebitakka mu mazzi ne bwe kiba kibisi tekikka. So abatezi b'ensonzi babikolerako engeri y'obwato babirinnyako baba babituulako. Ne bw'okitema nga kibisi osobola bakikolamu akantu kabanga eddaala ne bakituulako ne kibasobosa. Ebiti oba babiyita bigungu babiti ki. Abatezi b'ensonzi n'abatezi b'amuke ne batera obyeyambisa ebiti ebyo. Kati olajja kuddira ebiti ebyo oli abitekeko eddiba atuule ku mazzi babukwate vidiyo babisindike ku intaneti. Okitegedde mugabe banne omusajja ono akola ebyewuunyo kumba omusajja muyaaya anoonyezaawo ssente. Abantu abatuula ku buliba ne basomoka ennyanja wano mu Uganda kubanga sijja kugamba nti Mwakyoli manyiiyo n'abaliyo nti oba Mubalango manyiiyo oba Mwankole manyiiyo n'abakolerayo ebyewuunyo nawa. Ojja kunsanga mbukutira Buddu, mbukutira mu Kampala bwe ntyo mbukutira mu bitundu bye mmanyi ne Uganda nnene. Sijja kugamba nti mu Uganda taliimu nedda. Naye nga bwe baba mwebali baalubatu ffenna tusamidde lubaali. Togezesanga Mukama Katondawo. Mukasa tumuyina tutumye buli kimu. Naye ojja kugenda ogambe nti ndiko mukasa bulijja ntuma bino oteka akaliba ku mazzi okatuuleko ojja kufiira bwereere. Buli muntu alina ekitone mwasinga okubukutira. Empewo tuziina ne wabeerawo empewo gy'osinza okuyitabiramu. Ojja kubeera n'eddungu obeere ne mukasa obeere n'ekiwanuka akabaka biki. Naye ng'ennyota y'enkulu etudde mu bwaba mweyana. Ogambe nti ate n'endawula atera okunnenya ku mutwe kaneefumita effumu bajja kuziika. Okitegedde buli muntu empewo zonna zonna oba oziina kituufu ne wabaawo empewo gy'obeera oyitabira nannyini mutwe. Kati zonna n'empewo zikutuma ne waliwo nnyini mutwe nannyinimu nnyini mutwe nannyini mbuga eyo. Kati ojjaga nti mukasa tumuyina mu mbuga ogenda obuuka ogwe mu nnyanja ekawungezi bajja kuziika. Tebagezesa Mukama Katondawo. Ate empewo tebazigezesa. Empewo buli kintu ky'olina okukola kyonna erina kumala kukulagira. Mukasa alina kugamba nti genda otuule ku kaliba ku mazzi oba n'alinnya ku mutwe ye nga ye n'akeesabira. Tokola mpewo kyetakugambye. Kati ebintu ebisinga bitone tusamira empewo naye bitone. Okitegedde oyinza okusanga omusawo ng'amazeewo emyaka 2 mu mbuga ye naye nga tatuula mu muliro naye nga tekiwanuka waali nga tatuula mu muliro. Okitegedde okutuula mu muliro nakyo kitone oba olina okuba nga okoze nnyo ebyakiwanuka. Ate waliwo atamala bikola nnyo kiwanuka lwasoose okujja n'agenda n'agutuulamu n'agulya. Kati njala mbasomesa ebintu bino mutambule n'okumanya si buli alinnyibwako kiwanuka tajja kgenda atuule mu kyoto nga kibengeya. Kyokka ate ojja kusanga omwana nga tannaba nakwenyigira nnyo mu byakusamira alinnyibweko kiwanuka agenda atuule mu muliro nga gwaka nnyo. Kati ebintu by'empewo bino kumanya. Kiwanuka ali omuliro, kiwanuka atuula mu muliro, kiwanuka yesse muliro, yesse enjuba, ye mwana omu bw'ati yawongebwa mu njuba era yesse enjuba kiwanuka. Naye si buli gwalinnyako nti ajja kgenda atuule mu kyoto nga kibengeya. Okitegedde
Kiwanuka atuula mu kyoto ng'alina by'asinziirako. Kiwanuka okuwa amaanyi ge ag'olubereberye alina by'aba asinziirako. Oli bwe batasamirangako n'alinyibwako Kiwanuka n'atuula mu kyoto, ekyo kiri mabega ku bajjajjaabe. Kiwanuka ajjidde mu maanyi, abaamusooka baamutereeza. Tosamirangako lw'osoose okgendako mu mbuga n'olinyibwako Kiwanuka n'ateeka amanda mu kamwa n'atuula mu kyoto n'alinnya mu muliro naye nga tosamirangako lw'osoose okgenda mu mbuga eyo. Okitegedde? Ne bakuwaana ne bakola batya naye nga Kiwanuka abaakusooka balina we baatuusa Kiwanuka. Kati ne wajja wabeerawo ennamba esinga obungi nga Kiwanuka olina kumala muwa nnyo, olina kumala kukola nnyo okukola ekintu ekyo. Era olina alinyibwako Kiwanuka n'omuyisako ekisiki ky'omuliro ne yeekanga. Si buli w'osanga Kasubi nti Kiwanuka wawe atuula mu muliro. Okitegedde? Era ojja kusanga omusawo ng'omuliro agutya. Ojja kusanga omusawo nga bw'akoola Kiwanuka tasobola genda n'atuula mu muliro. Ate osanga omusawo omwokyama ewuwe nga mujja kkumi ekyoto kiringa ttanuulu agenda aguyitemu. Kakati ebyalubaale byebyo. Si buli w'olaba embuga nti bajja kukola ky'oyagala. Buli mbuga erina ky'ekola, buli mbuga erina ekyagiteesaawo. Abantu abasinga obungi bamanyi nti bw'osanga omusawo kentusse wano mmaze. Okitegedde? Abantu mutambule n'okumanya. Buli mbuga erina by'ekola, buli mbuga erina by'etuukiriza, buli mbuga erina ensonga eyagiteesaawo. Lwaki Ssenkulu oba Nankulu aliwo yasamira nti jjajjaawe okusinga yakolanga mulimu bwe guti? Jjajjaawe okusinga yakolanga kino. Ekyo kye kikubizza abasawo abasinga obungi, era abasawo abasinga obungi nga baloota amasomero. Ng'oli musawo naye ng'oloota oli ku ssomero, oloota ozzeeyo ku ssomero, lubaale oyo aba agenda kusaanawo. Okitegedde? Nabagamba bwe nti bwe kugamba ebyange n'obivaako ng'ogenda kuwa ngatto. Bw'oba oli musawo ng'ojjanjaba abazzukulu, embuga oba eruddewo oba teruddeewo, naye ng'oloota ozze ku ssomero, oloota oli ku ssomero, embuga eyo giwa akaseera katono nnyo eba egenda kwesiba, eba egenda kusaanawo. Teyina ddagala ligenda gizzaawo, gwe eddagala erigenda okuddamu gisitula, naye kati egenda kugwa, egenda kusaanawo. Bw'obanga oli musawo ng'oloota ozze ku ssomero, ng'oloota oli ku masomero, naye ng'ojjanjaba bazzukulu, empewo zonna gy'oyagala gy'ejja. Mukasa bw'omwagala ajja, Ddungu bw'omwagala ajja, amayimba bwe gajja galamula, biki biki era okola ssente. Naye ng'oloota ozze ku ssomero, embuga eyo eba egenda kusaanawo. Kivudde ku ki? Obwedda bye njogerako. Buli mbuga gy'olaba erina ekigireeta, buli mbuga gy'olaba erina ky'ekola. Naye abantu abasinga batudde mu nnono, Bassenkulu ne Bannankulu, buli ssente agisika. Teri Nankulu ba Ssenkulu agoba ssente. Omuzzukulu ekizibu ekimuleese, buli Ssenkulu akulaga ekyo nkikola, ekyo nja kukikola. Okitegedde? Era Ssenkulu kyatakola nga waliwo ow'omutala omulala akikola, ono tasobola kulagirira muzzukulu kugenda ku mutala guddako, era onaakulaga nkikola. Waakiri ssente amala ozikuggyako oleme kuwona. Okitegedde? Gw'oleme kwezza wekka, kubanga bw'otawona ogamba eyo siddayo, naye ng'ono wamusasula kuba yakulaga nja kukikola. Akati ebintu ebisinga ebyo bye bizisizzaamu abamu abatuddeko obuyinza okubalaga amasomero. Lwaki? Nti lubaale abantu abasinga obungi tebamanyi lwaki waali, ate tebamukozesa ebyo be byamuleeta kukola. Emirimu gye bateekeddwa okukola si gye bakola, wabula emirimu bagigattagatta, buli kimu ne balowoozesa ensi nti kino tukikola. Kye mutakola oba olina okulaga nti kino sikikola. Era abazzukulu kwe bajja okuva okwagala ennono n'okwagala obuwangwa bwabwe. Singa tutaba twogera amazima, omuzzukulu n'ajja ewuwo n'agamba n'ensonga, musawo n'agamba n'ensonga si yange. Kugeza mulimu abazzukulu nga lubaale amuyita ssese, n'atuuka ewuwo, oba tugambe ewaffe mu lubiri muzzukulu obubaka bwonna bw'alaga bumuyita ssese. Ate n'otandika ate okusooka nti nkujjanjaba tusooke tuggyemu eddogo, naye ng'obubaka bwe bulaga bamuyita ssese. Te lubaale ono alimu eddogo biki biki, sooka omale okwetereza biki. Oluusi omusawo n'amuwumbirawo omutwe, obubaka bumuyita ssese, ate omusawo n'atandika omutuma ebyamukasa awo.
ta agenda oleeta eryato kintu kitono nnyo leeta eryato leeta eryato tukolere ne mukasa ensabo nga bamutuuma lugoye nga bamufundikira ekifundiko ekyeru. Omusawo akoze kyatateekeddwa kukola. Omuzzukulu obubaka bumuyita ssese. Omusawo atumye omuzzukulu ebyamukasa bimuwangire. Okitegedde mukasa yakubanja ne bw'otagenda ssese genda oleete kino na kino tukikuwe naye ng'obubaka bw'omuzzukulu bumuyita ssese. Kati ebintu ebyo ebisinga obungi okulaba ng'abantu abamu abatudde mu mbuga baddamu okuloota amasomero. Empewo kati zibakuba zibazzaayo mu nsozi mu mbiri baddeyo bazisome. Okitegedde kakati mu mbeera eyo buli w'olaba kasubi erina omulimo gwayo. So amazima gaba geetaaga ffeffe nnyini abazituddemu okwogera amazima. Omuzzukulu najja kabaka amuluma nonga nti ensonga yo yettanda. Okitegedde n'otamulwisa tusooke tukole kano beera dayirekiti ensonga yo yettanda. Waakiri bw'oba oyagala okumukolako akuweeyo akasente waakiri kale mutegeke mweyo ku byogo kolaki mukulembera omutwale gye bamuyita. Muzzukulu ajja kujja ng'ensonga ye bamuyita mu bigo bya mugenyi olw'okuba alumizibwa alina ekimuluma mugee tusooke tuggyemu eddogo lino naye nga Lubaale yamuluma. Kitegedde kati ebintu ebisinga kyova olaba nti Lubaale alina enkola gy'adibizza. Kola gy'adibizza ate kati Lubaale akuba abantu abasinga obungi abatudde mu mbuga ez'enjawulo, abakuba bazza mu nsozi, abakuba bazza mu mbiri, abakuba okuddayo kutabaala. Omuntu yenna aloota amasomero, gwenna ng'oloota amasomero ne bw'oba ssenkulu ng'okimazemu emyaka ng'oloota amasomero olw'otozze ku ssomero, Lubaale muweeyo akaseera katono agenda kuba taliiwo. Naye kiva mu nkola yaffe gye tujja tweyisaamu. Kye tutaamanya twagala tukikole, kye tutaayitamu twagala tukiyitemu. Omusawo tawanganga ku mayembe bazzukulu n'abagamba amayembe nga wanga. Omusawo teyamanya kukola nsawo ya Lubaale naga ensawo ngikola. Kye kizzissaamu abantu amasomero. Abantu abasinga batikkuddwako amaanyi. Bw'oloota oli ku ssomero nkubuulira, kyonna ky'olimu oba oli mukozi mu bbanka oba oli musawo naye ng'oloota ozze ku masomero, enkya bw'otagwa ojjanga n'ombuuka kyokka bw'ogwanga ondeeteranga ekirabo. Kale nno eyabuzza ku byamuzira kansubire nti otegedde bulungi. Manyi ffe bw'otubuuza ekibuuzo tuwanvuya ne tusobola okubasomesa kano na kali. Okitegedde ne mufuna emisomo emigazi ne mutambula n'okumanya. Muli twebaza mwekka nga mwerowoozezza. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.